Bano yamu ku bantu abakoseddwa okwanjala kw'amazzi mu disitulikiti y'e Kasese nga kino kivudde ku nkuba efuddemu obutasalako. Embeera ne viiriddeko omuganyamwamba okubooga era amazzi ne gayanjalira mu mayumba g'abatuuze agawerako. Tukitegedde nti embeera eno ekosezza abatuuze ku byalo bina okuli mu Mbuzi, Kizungu, Kisanga nga bonna abayo basigadde bafumbya miyagi. Amakubo agamu nago gasaliddwako amazzi. Of course, you know that human feces are now into the waters. So we expect cholera, we expect dysentery, all waterborne diseases. Juliet Muhindo, omutuuze w'e Mumbuzi, y'omu ku batuuze abakoseddwa okubooga kw'amazzi gano. Abantu musanze abudamiziddwa balirwana be era nga gye yasuze ekiro kyonna. Kati bano bali mu bweraliikirivu nga batya nti akadde konna endwadde eziva ku bujama ziyinza okubalumbagana. Slept in our neighbors' homes. People who are near where we saw that it will be more secure. Zedekiya Kambasu amyuka akulira abakozi ku munisipali y'e Kasese ozo abutadde ku batuuze bagamba nti bazimba mu bifo mulina okuyita amazzi. Buildings along that channel are illegal buildings. They were not even permitted by council at that stage. So they must have encroached on the water channel which should have been left free. Abakulembeze bakubiriza abatuuze baliranye omuganyamwamba okugwetegula amazzi gasooke gamala okukendeera. What we want to do very first is to ensure we alert the people to get out of the waterway so that we can reduce on fatalities. And we have been in touch with the engineers of Ministry of Water, and they are working on the designs, the right designs to match with the volume of the water. Embeera y'emu teyabukanye ku eyo eri mu disitulikiti ey'e Namisindwa olw'enkuba okutonya obutasalako kati okumala ennaku 2 nnamba. Eno amazzi gayonoonye amakubo mu kitundu kyonna era nga mangi gasangiddwa nga gajjudde ennyafa. N'olutindo oluli mu kitundu kino nalwo lukoseddwa ekiviiriddeko ebyentambula okuziŋŋama. Wetwogerera obuzibu obwatugwiridde buvudde ku nkuba eyatonnya luli, naye enkuba eyo okutonnya yatulaze bulazi nti wansi wano enjatika ze twafuna tezinavaawo zikyaliwo. Bwe luba lusaliddwa ebintu bingi nnyo bye tugenda okufiirwa abantu baffe abava mu northern part of Namisindwa district okuleeta ebintu byabwe, batunda matooke, batunda mmwanyi, batunda biki byonna. Abakulembeze mu kitundu kino bagamba nti ensimbi zibaweebwa okukola amakubo tezimala. Money that we get for roads is quite little compared to the roads that we have in the district. As the rains come down, then there is a lot of erosion on almost all roads.